nga abaana ba Katonda waliwo ebintu emwe bino tutuukako nga tuteekeddwa kubisubwa yonna gy'oli naawe okimanyi nti eriyo ebintu emwe birina okukolebwa mu nsi muno ng'owooluganda toteekeddwa kubisubwa. Mu pulogulaamu eno Ebifa mu kanisa yo nga bwe nakusuubiza nga bwe twakusuubiza tukuleetera engeri obuweereza obw'enjawulo gye bukolebwa mu kanisa eno. Eno ye pulogulaamu Ebifa mu kanisa yo. Kaganda Joshua Mwesigwa ge mannya g'omwanjuzi wa pulogulaamu eno era nkwebaza okugyekuumirako. Lwaki nedda olunaku olw'olwaleero leka tugende tulabe ate kanisa yateeseteese ki. Agende ate agenda agaane njagenda. Mu masekkati g'ekibuga Kampala, Gaddafi Road, Makerere, awali ekitebe ky'Abadventist ekikulu ekimanyikiddwa ennyo nga Adventist Center, abakyala ba Central Uganda Conference bataddewo ekikujjuko. Guyite omwoleso ogw'okozesa ebitone okusingira ddala nga beebuuza ekibuuzo tukozesezza tutya ebitone bino okwongera okubulira enjiri naddala mu mulamwa guno ogwanja kugenda. Abakyala okuva e Kayunga, North Buganda, ab'emukono wano wennyininyini Kampala Central, Kampala East, Mityana, Masaka bazze mu kifo kino okusobola okugatta ebitone. Tukoze tutya ffe ng'abakyala okusobola okubulira enjiri nga bulijjo negattaako tugende tulabe bayoleseza batya ebitone bino ye bakakasiza batya nti ebitone bino bisobola okubayambako okubulira enjiri naddala mu mulamwa guno nja kugenda. Erinnya babulaguza abali awo North East Buganda Zone nsanyuse okubalaba Mukama abawe omukisa. Nsanyuse nnyo okubalaba abaagalwa. Amannya Proscovia Mutebi, South Buganda Station, Masaka. Lilian Maito okuva ku East Kampala Zone eri ebuvanjuba awali amagezi. Harriet Kigundu ge mannya gange okuva mu South Kampala Zone. Eron Katumba okuva mu East Uganda Station. Wano mu masekati ga Kampala kati mwenna muli bange. Nsanyusa okubalaba mu Kristo Yesu Mukama waffe. Olondako kamu n'okomawo wano. Naye banange tugatte engalo twanirize abaami abali mu ffe. Maama waffe atukulemberamu ku Central Uganda Conference, Naalongo Esther Nsubuga ajje abalirize mu butongole era ateekemu ekisumuluzo ekyatuleese wano emmotoka esimbule. Ennyo MC waffe abaagalwa erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama mulungi ennaku zonna bannange tusanyusa okubalaba. Buli omu wali yeeweko ka butterfly hug nti bannange nga nkoze bulungi welogera erinnya lyo weekakase nti okoze buki. Tusanyuse nnyo okubalaba ng'abateesiteesi nze wamu n'olukiiko olukulembera abakyala ku Central Uganda Conference era nga bwenyimidde wano naye Yeroge Musajja Mpawa omuwandiisi waffe era neegatiddwako omukulembeze w'abakyala Masaka Station omukyala Kusi Mutebi. Tuli basanyufu nnyo nnyo okulaba nti muze olunaku olwaleero. Twaniriza abasumba baffe abasobola okubeerawo nabatuukirawo mu budde mu ngeri ey'enjawulo okusumba mpaata. Mukama tumwebaza nti olugendo lwe twalutandika ebbanga emabega etwava ku disitulikisi zaffe nga tulina ekibazo tulimu olutulituuka ku CUC-level. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba tugende kwerabira kyekyatuleese si kuvuganya naye ekyatuleese kutumbula bitone byaffe, ekyatuleese
tuzimba bumu ng'abakyala. Ekyatuleese kunyweza mulamwa gwaffe ogwa I Will Go nga kisuubirwa nti bwe tunaamalira bino byonna festival yaffe tujja kuba tukakase mu mulamwa, tujja kuba tukakase mu kubuulira ekigambo, tujja kuba tukakase mu music waffe n'okutontoma ne drama, kubanga gye tulaga maaso eyo waliwo enteekateeka egenda okujja ng'etwetaaza okusanga nga tuli beeteefuteefu. So mbaagaliza emikisa gya Mukama waffe okuyita mu lunaku luno, era Mukama nsaba nga bw'atuleese atuwa obudde obulungi, atutamuze bulungi, ne bannaffe abakyajja tubasabira nga bwe tunyumirwa ate nsaba tuyige, bwe tumala okuyiga tuddeyo tukole. Mukama abawumisa. Nsabibwa mbeereko n'ekyenjogera. Ngenze mu kitabo kya Lubereberye ensuula 2 olunyiri olw'18. Mukama Katonda n'ayogera lugambye lutya? Ab'emukono lugambye lutya? Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi agira ki? Mukama waffe yeebazibwe. Ne bw'osoma olunyiriri luno Lubereberye 2:18, Katonda bwe yali ateesa okutonda omubeezi yateesa ku nsonga nkulu. Mu Lwebbulaniya Ebifa emuyita Eza. Damu ekigambo ekyo Eza kitegeeza omubeezi, naye mu makulu Katonda ge yawandiikiramu kyali kitegeeza omuntu asobola okuyimirira n'omulala ne babeerako n'omulimu gwe bakola, ne bwako mu kigambo Eza nga Seviya, nti engeri zonna nga ziganye asobola okubbulula abantu abaziikiddwa oba balabika nga abagenda okuzikirira. Yali bannaye ye Eza, ayogerebwako nga protector mu makulu g'ekigambo Eza ekyogerebwako nga Ebifa. Nti era ogenda kwetegereza ennyimba n'ebyogerebwa byonna nga bisonga ku buvunaanyizibwa bwaffe nga Eza, tulyoke tubbulule eggwanga lyaffe, tubbulule amaka gaffe, tubbulule Kanisa, tugende tuyambe abantu abo basobole okutegeera Katonda. Beera mununuzi w'amakaago, beera protector w'amakaago, rescue your family, kubanga bwe buvunaanyizibwa Katonda bwe yakutondera. Labike nga tugenda mu maaso tukole bye tuteekeddwa okukola. Munaagenda abakyala, tugenda nga banunuzi, tugenda nga bayambi, tugenda nga balokozi, ne ku nkomerero tuke mulamu butaggwaawo. Assalaamu alaikum. Mubira ku bantu oyo nno yatusuza wali ku bulabirizi. She's in the house. Amen. Sajja omusumba alisenga wa. Mukama ate kata bakikuye luno.
Wonderful. Together as one choir. Amen. Banange mukama fera sikwe. Amen. Banange tunatendili musa ufise tulosimani bichife na tulichichi. Chimu. Tuza kusinza mukama n'okumutendera. Amen. Bamama mukama bawo mukisa. Amen. District East Uganda Station. Genda kwogera ku Naume wansi w'omulamwa gwaffe nja kugenda. Naume asangibwa mu kitabo kya Ruth. Naume yali mukyala wa kyakulabirako mu ngeri ezimu. Naume yali mukyala mufumbo na yafumbirwa bbawe Almech. Naume kitegeeza ekintu ekisanyusa. Almech kitegeeza Katonda ye kabaka. Erinnya Rachel Kusuubira okuva mu North East Uganda zone. Omuntu gwe ngenda okwogerako mu Bayibuli ye muwala omuto eyaweerezanga mu Kanama. Asangibwa mu Bassekabaka ekyokubiri ssula 5 olunyiriri olwokubiri paka ku lwokuna. Tulina omulamwa ogugamba nti nja kugenda era gwe mulamwa ogundeesera. Ng'omukyala gwe ngenda okubategeezaako ye mukyala ayitibwa Esther muyite Eseza oba Kadasa
mu lulimi lw'ewaabwe. Omukyala ono yali mukyala wa njawulo era ng'erinnya lye bwe liri kubanga Esther kitegeeza emmunyeenye kwegamba ekintu ekitatukikako mangu. Omukyala ono era bw'atyo bwe yali butuufu era bwe yatuuka mu maaso ga kabaka nga takulembeza obulungi obw'okungulu bwokka naye ng'akulembeza n'obulungi obuva munda. Omwana ono kabaka gwe yalonda okubeera omukyala. Gadda mu kifo kya vasiti Eseza yasalawo n'agamba nti genda. Abakyala fera tugambe nti nja kugenda. Eseza yasalawo n'agamba nti ngenda. N'agamba nti oba naazikirira naye ng'amaliridde olokola omulimu gwa Katonda. Omwana ono yali mumalirivu. Nnyabo mukyala gwe omaliridde oba odda mu byakwekwasa ate bwe banaakola kino ono ye yagenda lwa bulamu bwe. Naye gwe omwami abaana n'akaleeta obukoko bwange malirira nnyabo bukeere byonna ebikusoomooza ogende okole mulimu gwa Katonda. Ekyokuyiga kyaffe kino kisangibwa mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokuna nga bagamba nti awo Abasuuli baali batabadde bibiina ne bajja ne banyaga mu nsi y'Abayisirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga Mukannayamani. Awo n'agamba mugole we nti kale singa mukama wange abadde ne nnabbi Omusamaliya kale yandiwonye ebigenge bye. N'atuusa obubaka obwa Katonda ow'amaanyi eri abo abaali babwetaaga. Naffe tukubirizibwa obutatiirira kubuulira njiri abooluganda. Tulaba omuwala ono nga yali muvumu. Mukama atuwe ekisa tubeere n'obuvumu. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero nkijja mu kitabo kyakuva essula ya 2 olunyiriri olwokubiri era olwokubiri n'olwokusatu lugamba nti awo omukazi n'azaala omwana ow'obulenzi bwe yalabanga mulungi n'amukwekera emyezi 3 bwe alaba nga takyayinza kumukweka kyeyava amukwata n'amukolera ekibaya eky'entoogo n'akissaako envumbo n'akikweka ku mugga. Abagala omukyalo ono yaganja mu maaso ga Katonda wakati ng'abaana battibwa ng'abaana babonyaabonyezebwa nga basazewo abalenzi battibwe. Mukama yamussaako obukuumi bwe okukwali kuganja mu maaso ga Katonda. Abaagalwa naffe Katonda atwagala tukoledde bingi tusaana tumujjukire. Okubeera eyo ng'oyisiddwamu amazzi nkusaba wezzeemu amaanyi. Osobola okubeera eyo ng'onafuyisiddwa naye togiddwako kitiibwa kyo ng'omukyala. Okyasobolera ddala okuleeta enkyukakyuka n'okubeera ekyokulabirako eri abo bonna abakwetoolodde. Tugenda kubeera tutya ab'ekyokulabirako eri abo abatwetoolodde nga tuyita mu nnyambala nga twakisa omusana gwaffe eri abalala bonna era nga tussa kimu mu maka gaffe. Gamba ngaffe abafumbo nga tubeererawo baami baffe tubaagala tubasonyiwa tubabudaabuda saako okubasabira nti tujja kufuuka emikutu egiyitamu emikisa gituuke gye bali tufune ebirungi ebitaliiko komo okuva ewa Mukama Katonda. Ebyo nno bijja kulaga bonna abatwetoolodde bagulumize erinnya lya Mukama Katonda. Ekkanisa y'abasebentu be yaweebwa ekirabo eky'amaanyi, ekirabo eky'omwoyo w'obunnabbi. Mwanattu ekirabo kino kyayolekebwa mu bulamu bw'omukyala ayitibwa Ellen G. White. Yayitibwa nno ng'akyali muwala muto ddala naye n'abeera mweteefuteefu ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba nti nja kugenda, era omukyala oyo n'akkiriza obuweereza n'agenda, so ng'ate obubaka bwatuuka ku bantu ab'enjawulo. Mu bitabo ebingi bye yawandiika ekitabo ekiyitibwa nti Abaana ba Katonda ab'obuwala. Ekitabo ekyo kirimu essula ey'okusatu gye njagala okubategeezaako ku maanyi agava mu mukyala omukristaayo. Nnyabo obadde okimanyi nti olina amaanyi agakuvaamu? Kale omusala gwammwe gwakenga bwe gutyo, balabe ebirungi bye mukola bagulumiza kitamu ali luddawa, ali mu ggulu. Oba okigenderedde oba tokigenderedde, kimanye nti olina amaanyi agakuvaamu. Abakutwetya olw'ekitiibwa n'ogamba nina okwambala bwenti ekitiibwa kyange kiddewo, naye nedda atugamba nti tusobola okubeera nga tetusaddaasa ekitiibwa kyaffe nga twambala mu ngeri enzikakkamu abantu abatwetoolodde basobole okugulumiza Katonda ali waggulu ennyo. Amaanyi agali mu mukyala omukristaayo. Ennyingo esooka, oyinza otya okusikirizaamu abalala okutegeera Kristo nga tukola ebikolwa ebirungi ne twewala okukola obubi? Ennyingo ey'okubiri, enkozesa y'ebitone entuufu. Tuyinza tukozesa ebitone okuleeta abalala.
bwe tukozesa ebitone byaffe nga twesigamye Katonda tubeera abakyala aboogera ebigambo abateesa ebyamagezi okuwalira babbaffe okutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo. Twesanga ng'abamu ku ffe tutandise okukoppa ebintu eby'omulembe guno. Twetaaga okukwata entambula zaffe ezikwata ku Katonda. Tuleme okwambala ebintu eby'ebbeeyi naye ebyo ebisaanidde ate ebyangu eweereza Katonda waffe. Jebaleko nyabo Kale sono. amanya ne gyoviiridde. Erinnya nze Kirabo Oreste Kabengule, omukulembeze w'abakyala mu East Buganda Station Mukono. Mukama yakuwa omukisa gwakulembera abakyala mu East Buganda. Ekigenze mu maaso waneeni kiyinza kitya okuimpactinga abaana naddala abaana ab'obuwala n'abantu abakulu? Naddala abaana abawala naye nza ssebo abaana abawala kiyinza okuba impactinga mu mbeera nti bayiga obumu kubanga ogenda notunulira gurupu y'abakyala gy'olabye wano olaba bulabi nti abakyala abadventisiti babadde bumu okutuuka ku kintu kino okuŋŋaanya abakyala abasukka mu 100 ne bwe babeera 10 kyokka oteeka okuba nga gurupu eyo erimu ensonga y'obumu. Ekintu ekirala abaana bano bakula nga bantu b'abantu kubanga toyinza kubeera n'abantu bano nga toli mukwano gwabwe nga tokolagana n'abantu. N'olwekyo okubafuna abantu bano bonna abaana abawala bakiraba nti bamaama bali abantu abali n'olwekyo kijja bayamba nabo kubanga ffe tukulembera leero olw'enkya lw'abaana baffe abawala. N'olwekyo enkya bafunye ekyokulabirako ky'amaanyi kye banaakola mu kyakyo ey'enkya. Abakyala bano bwe bakolamu olina okubalaga nti oli wamu nabo ng'obaagala asobolaga omukwano n'obalaga nti bantu obeetaaga bansonga they matter. Abakyala bakola buli kimu kyewandirowoozezza ate bwe basalawo bakola. Tweyinza nnyo nyabo Mukama kulembera beera bulungi mu omukyala akulira abakyala bonna mu CUC era omu ku abo abakakasiza nti ekintu ekigenda mu maaso omwoleso gwa wano oguli wano ku Adventist Center gugenda mu maaso. Nyabo amanyi gwani? Erinnya Esther Nsubuganaalongo. Mwagenderedde ki oba wagenderedde ki okukola omwoleso gunene mu bakyala? Tewebale nnyo ssebo. Ekimu ku bye twagenderedde kwe kulaba nti tutumbula ebitone by'abakyala oba kase kugamba nti okuzuula ebitone by'abakyala wamu n'okubitumbula kubanga weesanga emirundi mingi nti abamu balina bye balina naye nga tebamanyi nti babiyina. So baweebwa omukisa okuvaayo ne tuba nga tusobodde okubimanya nti gyebiri. Bwe tumala okumanya nti gyebiri ne twagala okubitumbula okulaba nti bivaayo ne bikola mu buweereza. Mwalina objectives ki oba mwali mugenderedde ki okutandika ekintu ekifaanana bwe kiti nga wajja musuubira kitwale ekitongole ky'abakyala? Nga bwe njogedde okusooka nti ekimu ku byo kyali kyakuzuula na kutumbula bitone tuyongere okubinyweza mu buweereza kubanga tuweebwa byonna bye tuweebwa mu Katonda nga abituwa si kwesanyusa ffe naye kutumbula kutambuza mulimu gwe. So ekimu ku byo kyali ekyo okuggyayo abalina ebitone babikozese. Ensonga endala nga tunoonya bumu twava ku mutendera gwa district gye twatandikira nti church boards zakuŋŋaana ne zitegeka items zaazo ne zisinkana ku district. Bwe zasinkana ku district ne zifunamu ekyasinga ekitontome ekyasinga oluyimba olwasinga ne beegatta nga district ne bajja ku zooni. Kati bavudde ku zooni era beegasse nga zooni ne bajja ku CUC nga tunoonya bumu mu buweereza kubanga obumu obuvaamu mu buweereza buli kimu kyangu. N'ekirala twayagala okunyweza omulamwa ogwanja kugenda gwe tutambuliramu mu kwinkwinnyamu eno nga nja kugenda eno twagala tumunyweze okuyita mu bitontome okuyita mu kusoma ebitabo ebya LNG White okuyita mu kuyimba n'emizannyo. So beemu ku ebigendererwa byaffe mu kutegeka music festival. Kati nga gwe omukyala Mukama akwadde omukisa oli mukulembeze obwa waggulu wabula church boards eza wansi ekintu kino zikirabye nti abaana balina ebitone ebyenjawulo
magezi ki bw'oba okakasa nti ebitone by'abantu abo bongerera ddala okususitaininga mu maaso? Kyoyogedde kituufu nnyo kubanga eno waggulu tetusobola kutuuka ku buli omu wansi, so ensonga lwaki twava wansi era tuba tukubiriza kinnya kunywezebwa kuva ku mirandira. So kye tukoze okutuuka ku guno omutendera tukubiriza kireme koma kati esigale nga nkola yaffe okwongera okuzuula ebitone awamu n'okubikosa mulimu gwa Mukama waffe. Amiina. Toyenza nnyonyabo. Mukama akwongere omukisa. omulabi wa 3ABN nga bwe nakunnyonnyodde
abakyala ba Central Uganda Conference bateeseteese omwoleso guno mu kaseera kano n'abakyala benyimiridde nabo banyabo muje bali amannya n'ekkanisa gye muviiridde amanya ze Mrs. Baleta Rachel nviiridde mu kanisa ya Kampala Central Church ate nyaba amanya sebo nze Rachel Namutebisemuko nviiridde nange mu Kampala Central Church nza kulembera abakyala ba Kampala Central Church ate era Kampala District. Amiina. Mwetabye mu mizannyo ki mu mwoleso ki kye musinza okwetabamu ennyo? Tusinza okwetaba mu kuyimba oluyimba oluyiiye mwaba alweyinza akayimba bakabadde bakayita batya? Anagenda ayimbe atagenda atuule anagenda ayimbe atagenda atuule kubanga saawa zino tuli mu kukubiriza abantu bajje tubuulire enjiri kubanga omulamwa guli nti I will go so kyovola batwayiye oluyimba olwo okuyita abantu bajje tukole ki tukole omulimu gwa Katonda ate oluyimba olwe twayiya tuluyimba mu bwangu kubanga twagala abantu bajje mangu tukole omulimu gwa Katonda ng'obwakabaka bwe tebunaba kujja nga gwe okulembera abakyala ba Kampala oza obuwe kankitwale mu kuyimbako buyinza butya okukakasa ddala omuntu ajja genda era obubaka bujja genda eri abantu? Yese obubaka buno bw'okuyimba butuka nnyo wantu wangi okusinga okwogera obwogezi kuba osobola oburekodinga n'ogenda n'okazannya mu motoka yo okazannya mu ddiiro lyo togamba n'obulira obubaka wantu wangi aye n'omuntu awulidde nga muyimba ayinza okugamba nange nsobola ekitegeeza okuba nga nkola ki neetabamu fena abayimba si buli omuntu yali akola ki yali ayimba naye twagewulanga nga buli omu asikibwa so kiba kyangu nnyo okubeera nga tusikibwa mu kuyimba okusinga mu kugamba nti tubuulira enjiri mubeeko ekigambo kimu bibiri kyemusibuza omulabi wa FBN omulungi. Nebaza nnyo Mukama olw'olunaku luno olwaleero okubeera nga tusobodde okwogerako nammwe namumanya obubaka buno buli mu kivulu kino ekya Central Uganda Conference eky'abakyala naye nange mbadde nkusala ojje otwegatteko mu guno nenanana gy'oli oba eni church nenana gy'oli wegatte ku bakyala wonna bateekateeka ebivulu nawe osobole okuba nga obulira obubaka mu kuyimba mu mizannyo bitontome benana nosobola okwegattamu n'obulira obubaka bwa Katonda ajja kugenda. Okukubiriza okubuulira omulimu gw'enjiri kubanga ekiseera kye tulimu kiseera ekisembayo kiseera kyakwewaayo tukole omulimu gwa Katonda bwanaakomawo asange nga twetegekedde obubaka bw'omugulu. Ebisooka okukolebwa gamba ng'okuyimba okutontoma biwedde abakyala bagenze kuwummulamu okulya kamere n'okunywa ku lwendo lw'amazzi naffe katusooke tunywe ku mazzi tuva ku 3 ABN tukomawo. Ngate gwe nkulaba kyoyambadde tekyanjawulo nnyo ku kyabano ki ekigenda mu maaso wano? Kyanjawulo kubanga ngenda kuzannya omuzannyo nga nzannya ng'omwana w'essomero. Ekigenda mu maaso ba organizer ki kyobagamba? Mbeebaza nnyo okubanga bataddemu amaanyi n'okubanga batuyambako ffe ng'abantu abeewe wansi abaali tebamanyi bitone byaffe naye nga kati tubizudde era mbasabira omukisa n'okweyongera nti kigende mu maaso n'abalala basobole okuvaayo abatamanyi bitone byabwe bye balina era nti mukyo kituyambako n'okubuulira enjiri kituwa amaanyi okugenda okubuulira enjiri. Twenza nnyo Mukama akugere omukisa.
twebaze Mukama nannyini ggulu asinga. Okujama n'okutanguwa si kirungi, Katonda akikyalira ddala kimunyiiza. Tukisomako jjukira omuddu we Yona ebyamutuukako ababimanyi mu njulira. Ky'oba olaba nsazeewo nti nze nja kugenda. Ky'oba olaba nsazeewo nange nja kugenda. Omulimu gwa Mukama gwa kwekemba naye tusesere eggwanga awatali kujja. Yonna tutuukeyo. Koddeyo bakagwa. Agandi ni marungi. Abange mulimu kya. Kopang'ali omape. Mwanyu mamuke. Akibanya ijja kuna. Ky'oba olaba nsazeewo nti nze nja kugenda. Kati mbasiibula ngenda anti obudde bumpalani. Ambalekere entanda gy'ensibye si ya mirevu. Emirembe mu nsi eno okuddamu gibimbe. Twekubunisa obubaka wonna ne busaasaana. Omukyala kiŋŋwanidde okufungiza. Byonna gy'antuma nja kugenda muweereze. Anti bwekyo n'empeera y'ekiro okulyesibwa ma. Ky'oba olaba nsazeewo nti nze nja kugenda. Ky'oba olaba nsazeewo nange nja kugenda. Ky'oba olaba nsazeewo nti nze nja kugenda. Ky'oba olaba nsazeewo nange nja kugenda. Kale nja kugenda. Wamma nja kugenda. Wamma nja kugenda. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ekintu abakyala kye mukoze mu kifo kino olunaku olwaleero olowooza kigenda kubeera ne influence nabaki eri abantu? Kakati ffe tusuubira kyekimu era kye twali twagala okulaba enkyukakyuka egenda kubeera mu buweereza bw'abakyala nti kino kyekimu tugenda kuba nga tweyongedde okubeera obumu. Kati nga East Kampala zone bade sinakutuukako maybe mu disitulikiti zonna n'okubeera n'abakyala bamu naye mu kuyita mu rehearsals ze tukoze awamu n'okuggyako wano nabo ndi nabo nyumya nabyo nkola so kati tuli wamu already bamanyi bamumanyi already nabo bennyini bamanyi districts abeetireka bamanyi abeekyanja bamanyi abeeruzira bamanyi boyogerere like that so already obumu bukulyetingiddwa era bugenda kubeerawo okuviira dde mu buweereza bw'abakyala ate n'omuntu yeezudde talenti ye abantu bamadde tebamanyi buno bamanyi n'okutontoma aye nabwe tubikakinze era nga zooni bategeezezza nti bwe tuva wano tugenda kukolayo ekintu ng'ekya zooni ate tuddemu byonna byapresentingwa ku district bikomewo awo nno omanyi kye tuba tuzimba nga tugenda kuba ate n'okutumbula ina development we tugenda kuwe like tulisobola okugamba tugenda kubayita ate baddemu ate omuntu asasulayo akantu katene nnyo naye ate akagenda mu nsabo y'abakyala olaba tugenda okugula ettaka ly'abakyala olaba tugenda okwekulaakulanya so tulina pictures gye tugenda tukizimbiramu ne kibeere nga kyeyongerayo mu maaso ate nga kirina ku level tetugenda otulekamu buweereza bwaffe tugenda ng'abakyala ate era n'abantu tulabiddwa nti obuweereza bw'abakyala gyebuli kubanga mu makanisa eno ebintu byonna badde bakuba bannaye bakyala era n'abaami baffe twazze nabo wano amiina so olwedde abaami balabyeko kati olulala wengamba mbu abakyala mujje tukole tebagenda kubagaana kuba balaba ebintu ebyabakyala bya just kuwetinga mirembe kubeera bumu kukolera wamu n'okuwulirizinga stress kati omanye omukyala avudde wano omanye emyaka gyeyongeddeko mu maaso asaze stress ze zonna zibadde zimuliko bipressure byonna bikendedde agenda kuddayo atandikire mu maanyi so obuweereza bugenda kutwanguyira kyo kyekituufu ate n'obumu buzimbiddwa talents zipromotingiddwa aye naffe twa-identifyinzeemu abantu nti onaasobola kino naasobola kino kati wemmanya nti nno waliwo kyebaagala eno nina ow'okusindikayo tufunyeyo bakwaya like nga bawulisa abalungi tufunye batrainers abalungi so really it has been rich naye more so obuweereza baffe bugenda kwanguwa nnyo 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 mu zone Naye
nanze mulengera alengera ebiri ewala olusibo lwange ekyamazima sekanolya nekasolobe kasana minojole kulejola kati tunojole minojole era ke mamu nyoke abeka twali twesunga olunaku lwitukaddi twajensonga n'obulako obutiri musumuludde bwetujukira yasoka eri nepibabira ebyaddirira abo netunulira agendako luno ndabira ddala ng'erezeno okuyaga bajjajjaffe abasooka okubeerawo balina bingi babireka ne beebaka kitegeeza ebyensiibirwawo bisalawo n'olwaleero otuusa ku nkomerero katubawulire ekituleesa olwaleero oluvannyuma otuwulire bwe kyoyiza olwaleero kwe kwenyirira mu kuweereza bwa mukama omuweereze obunaku obweweereza nga kisuse n'okuweereza mukama ekyo ne kiganda tesirina motoka olwo tuketyaho abaana bakake era omwami omwana kwebeere mu basoma olwo osomesa ekimu toze mu lukiiko era omwaka ateesa setaani n'akola omulimu ogwo n'anyweza genda nga n'okugenda kosimuyeeko oba ogenda nga ne mu mutima weebuuza n'agenda abakusookawo kikakafu bagenda kati mu mutima weebuuza oyogenda kunesuwa y'amalwa oyo mukristaayo okakase kuwomera abawala abobukale manga zino ez'ebitulu zemwita abakyala bwe bamaze okukola byonna bye bakoze okweteekateeka okuyimba n'ebiringa byo babaddeko abantu ab'enjawulo be bayita basobole okwongera okubalungamya ku ngeri gye bayinza okukolamu ennyo. Omu ku baami abo ayitibwa Mwami Mugerwa William Ssebo. Osiibye otya? Obulamu buli kimu kirungi. Enteekateeka eno gwe nga ggwe ogisanze otya? Enteekateeka eno nnungi kubanga buli lwabeerawo embeera erimu ebikolebwa nga mulimu okulungamizibwa mubaamu okusitula omutindo n'okwongera ku bulungi bw'ebikolebwa. So tusuubira nti abantu bonna abenyigidde mu nteekateeka eno bwaba nga bakitutenga mpaka nakuwakanana kusalagana bica ne batwala nti baatugambye wano twabuzeemu wano tubadde twetaaga okulongoosamu wano twakoze bulungi wano twakoze tutya, ekivaamu kwe kulaba nti quality oba omutindo tugenda gulinnya mu byonna ebikoleddwa kakiba ekitontome oba nnyimba oba ennyimba enji yadde set piece. So tusuubira nti tujja kusitula omutindo. Ekyokubiri, ekintu kino kireesa abakyala okuva mu Central Uganda conference yonna kibakuŋŋaanya. Tusuubira nti obumu buno busobola okuvaamu ebintu eby'amaanyi basobola okuvaayo ne bakola. Sibaako ekigambo kimu bibiri kyosibuza omulabi wa 3ABN. Omulabi wa 3ABN njagala okukubiriza osigale nga ojja wano okulaba kubanga waliwo ebiyigiriza, waliwo ebiyamba, waliwo ebiryowa omwoyo
ate waliwo ebyokuyiga bingi. Tusuubira nti weekumira ku eno ojja kuba nti ofuna ebigambo ebizaamu essuubi ebizaamu amaanyi ate ebikwata ku bulamu obwa bulijjo. So nkusaba osigalewo ng'olaba era nkusaba nti naye Katonda banga alina obusobozi bweyateeka mu ggwe bukozese kuba emagombe teriyo okukola. Osanyukaje? Kuba esimu. Esimu abadde okubira yaaki. Nabo bwenna baba bayise kujja mu lukiiko. Kati nsa kutegeera lwaki ekikazi kino kinkubira esimu kimpulira mu nja kugenda. Kati mba ndagawa. Munnange. Omanyi tewali buzibu. Mukyala zaabu. Ennaku y'abaami zaabu gw'okimanyi bulungi. Njimanyi. Kimpeeko mukwano. Erisiiro. 5-2-5-2. Ogamba otya obulamu kakati omulabi waffe ayinza okwebuuza ati ate omusajja ate akola ki mu bintu by'abakyala? Kakati omusajja okola mu bintu by'abakyala akolamu ki? Omulabi yena andaba ebintu by'abakyala nze nava mu mukyala yeyanzaala. Kakati omukyala talina wayawukanira n'omwami era wabeera nange ndi kitundu ku ye. Tayinza kubeerawo weesiri. Yes. Tayinza kubeerawo weesiri, siyinza kubeerawo waatali kubanga yanzaala. So okubeera wano kituufu era si kifu. Olina kyoyizeemu? Byenjizeemu bingi. Byenjizeemu ekisooka bibiri byokka. Yes, ekisooka nti abantu abangi ennyo basobola okubeera ku mulamwa gumu mu luyimba ate nga bayimba ekintu kyekimu ekyo kyo nkiyigidde ddala. Bulijjo tumanyi nti abantu nga 5, 10 ne ekisinze ennyo okunkyamula abantu 5 naye nga bayimba ku mulamwa gumu ddoboozi ng'owulira livaayo bulungi nnyo nga temuli asobeza. Ekyo nkiyize nti kisoboka naffe okukola kwaya ate nekinengeza ne mugulu kwaya eribeerayo nti tuliba tuyimba luyimba lumu ate nga ffena tuli ku mulamwa gwe gumu. Then ekyokubiri kyenjizeemu tusobola okubeera mu ssanyu wadde tulowooza nti ebintu by'ekkanisa tebiriimu ssanyu tebiriimu kugamba nti ebibowa. So ekyo nkiyize nti ekituufu ffe tubowa, so ekkanisa tebowa, ffe tubowa. Tuyenza nnyo ssebo. Mukama yeebazibwe. Mukama akwongere omukisa. Amina. Abanga abeeyo namba mwabeeyo mwenna mukyaliyo mbuuza muli mutya era temmaamu kimugemira embeeyo bemulaba wano ne bakyala abakampala namba South Zone tuzze tukubakuokozi nawa omusajja weereze aya tukole omulimu gwe anti agali awamu gegaluma ennyama kulaba weebuuza munnagenda atya jangu gwe tujjule ngamba amaanyi ag'omwoyo omutuukuvu olwo nno tugende. Namwe abalema babiyita beegaya olaba ne Pawulo naye yabuulira eriiso lyali lyatulu naye yatambula mubuulire enjiri bonna bawulire baleme okwekwasa mbunno tetwamanya ku lunaku luli Yesu lwalikomawo mukole n'amaanyi nnyo obutaweera n'amawanga mubuulire enjiri kubanga gwe mulimu gwaffe Yesu gwe yaleka. Amanya agange nze Betty Male Setuba. Ekigenze mu maaso wano eno okyogera ku ki? Kirungi nnyo kubanga kitukuuze kituzizaamu amaanyi kitugase kiraze obumu obw'okwagala mu buweereza. Kitusanyusizza nnyo. Abakulembeze b'ekkanisa oyinza kuba amagezi ki okakasa nti ebitone bino babikuza ate okubulira ddala enjiri? Ekyo kikulu nnyo naddala okugenda mu community. Singa tukola ebintu ebifaanana bwe bityo emizannyo ndabye abaana bazannye, abakulu bazannye, abavubuka bazannye, abakadde bazannye, ne biba nga bye bigenda mu bantu okubuulira enjiri mu community ate tusobola okuvuba emyoyo mingi nga tetuyise mu sisitemu eno ey'okugenda tuyite abantu bajje bawulire ki
enjiri kubanga bitukulirawo okusooka okubeera ab'emikwano bitugulira okusooka okubeera ab'emikwano n'okubeera n'enkolagana n'abantu kitukola bulungi. Twenza nnyo mukyala Mali, Mukama akwongere omukisa. Kati mukadde njagala okumanya lwaki mutunda ettaka eryo. Musumba nkunyonyodde twagala kumaliriza kanisa. Bagamba mutunda ettaka ate mumalirize kanisa. Omulimu gwa Mukama bwetukutya bwe tunaagukola. Kasa omulama gw'omwaka guno gugamba gutya. Musumba naawe lekaka nange olinga mbuulira enjiri kugamba nja kugenda. Kati awo omukadde oba ogenze ekimu nga mutunda ettaka ng'olwo muba mugenze. Tumalirize kanisa. Tukole mulimu si kutunda ttaka lya kanisa. Obudde buweddeyo. Mukama agamba naatumaanya naatugendera yani tunaatula mu ofiisi Mukama n'alyoka atutumireeyo nga tetulina kye tukola. Musumba wano sayininga kyokka. Kati mukadde nze njagala nkutegeeza ebigala bino gy'olaba nze nagenda dda era n'obudde kati bumpiseeko obwenjiri. Musumba musupana ono omusajja alowooza ye yakasooka okubeera omusumba kubanga okuiva village alowooza namalako ne bana abantu nze mbabaddemu ebbanga nyembadde ng'omukadde omusajja gani okusayininga ayagala tuttira ddiiru kale naye ajja kulemwa tajja bisobola ajja kulemwa. Nsabonguleko wano ku mirengo gya Lumonde okwalire ku ndigazo ziryeko. Bamaama nsanyusa okubalaba. Yesu abaagala era ayagala mumuwa obulamu bwammwe. Yesu atwagaza ki? Yesu ayagala kumuwa bulamu. Embeera eri bamaama nsanyusa nange leeko neeko ate kitegeeza ki? embeera eri neetuula nga sente didooti maadi. Mpozzi nga Yesu ali kwenda saaviisi oyo gw'oliku. Sirina Sezaara, sirina Nyaza, sirina luseregende lwa bamulamu, n'olweso ngoye tomalira kudde. Maama saagala omale budde bwo mu budde obusigadde buno muwa obulamu bwo kubanga bw'ono omwesiga. Nsanyusa okulaba munnange kaba nsanyusa okulaba mbaddeeyo nempulira akayiriko katapiri naye nabidde ngaokwana ku kigambo fundraising totegeeza kuwaayo ama omwasa naye njagala ogutwale gukole omanyi fere tuli batuukirivu kutuukirivu. Omanyi guli wano nange abayale mbatya. Mukama abeetaaga. Mukama ayagala kikole omulimu gwe. Tetukyatuuza ettaka lya kanisa wabula okugaziya obugaziya wabula okugaziya obugaziya omulimu gugeze. Mukama okuba yabazibwe. Nsonyiwa. Amin. Kuno kwe bayita okugenda. Gwe kugenda kyekino okugenda kyekitegeeza. Nsonyiwa. Tutuletuuze mu ofiisi. Ngenda kuweereza. Ngenda kugenda yonna tantwala omulokozi nja kugenda. Sooka obuze okubalaba tuli abalungi abatulaba era abatuwuliza ku TVN mbalamusaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Omulabi waffe ABN oyinza kumugamba ki ku kigenda mu maaso olunaku olwaleero naddala omukyala? Omulabi waffe omulungi twebaza Katonda nti olunaku olwaleero abakyala ffenna aba Advent mu Buganda tukuŋŋaanye wano ku Adventist Center okwolesa ebitone byaffe mu buweereza. Tuyimbye ennyimba, tuzannya emizannyo, wabaddewo n'ebitontome. Buli mukyala alaze okwenyigiramu okw'ekika ekyawaggulu ng'alaga engeri gy'agenda okugenda okwetaba mu mulimu gwa Katonda kubanga omulamwa gwaffe omukulu gugambye nti nja kugenda.
nolwekyo buli mukyala alaze ekyo kyasobola okukola okulaga obweyamo bwe nti ajja kuweereza mweteefuteefu okuweereza Katonda. Era mu kuweereza Katonda abakyala bakoze binene, babuulidde enjiri, bakyalidde abalwadde, bakyadde mu makomera, balambudde abantu bakyala bannaabwe abaweddemu amaanyi, bazimbidde abakadde amaka, amafumbiro, toileeti n'ebirala, baweeredde abaana olwo abaana abali ku basale naye nga za women ministries. Kati ku mutendera gwa union mulina kye mupulaningawo ekiringa bwe kiti? Waawo omwaka ogujja mu mwezi ogwa February ng'abaana tumaze obbazza ku masomero wedda tugenda kukuŋŋaana tukole Uganda Union Music Concert nga ya women ministries yegikulembedde. Ku luno tetugenda ku adjudicatinga kubanga tetugenda kweyongerayo kusukka ku union, naye ku luno tugenda okulaga ffenna ng'abakyala mu Uganda yonna, abanyankole, abamu east, ab'omu north, ab'ehoima, ab'efort, naffe abasentu, buli omu ng'ayimba mu lulimi lwe ng'awaga nti nja kugenda, buli omu ng'atontoma nga tuzannya emizannyo mu nnimi ezo zonna. Ate ekyenjawulo tugenda kukolagana ne Adventist men, tugenda kukolagana ne Adventist youth, ffenna omwami, omukyala, omuvubuka, tugenda kukola concert gaggadde ya nnaku 2 bweddu tuyite abagenyi tuwagire ne projekiti yaffe ey'essekiwuuga. Tuyenza nyonyawo baako ekigambo kimu bibiri kyosuubiza omulabi waffe wakiri omulabi waffe omulungi, ekigambo kimu kyekugamba nti togwamu maanyi. Ekyamazima mukama waffe ajja yesuubi lyaffe eddamu, tuli beeteefuteefu okuweereza eri abantu abatannamumanya, bonna tulina okubategeeza. Nolwekyo togwamu maanyi, weesiga oyo Katonda ali naawe emirembe gyonna. Tuyenza nyonyawo olubako. Nange mwebale nnyo mwebalya Yesu ng'omulokozi waffe. Tugenda kubatiriza kumbi wano, Makerere wano, tetugenda wala nnyo. Engoye ataleese kuweraliikirira engoye weeziri. Ffenna tweteteeke, tukkirire, tufulume tugende. Mwebale nnyo mwebalire. Mu bufunzi omwole abakyala babadde n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitone mu bakyala nengeri kye bagenda okukozesa ebitone bino okwongera okubuulira enjiri. Naddala mu mulamwa guno ogwanja kugenda oyinza okumanya okutontoma genda omere Katonda olinde tomanya omuntu omu oba ababiri banamanya ku Yesu. Ekigendererwa ekyokubiri abakyala kye babadde nabo babadde baagala okubeera obumu ng'abakyala ba Central Uganda Conference. Bintu bingi bye bandyagadde okukola naye basobola bya kibiina nga bali bumu, basazeewo bakole ekintu kifaanana bwe kiti basobole okubeera obumu, era obumu nno munnange babutuukiriza. Eyo yebadde puroguramu ebifa mu kanisa yo tova ekiri EBN. Nsigadde omumwanguzi Kaganda Ebifa Mwasi. Tusisinkane olunaku oluddako, akaseera keekamu, obudde bwe bumu. Akuume atakuumira mpeera.